Our people, bring back 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 our people. Bring back our people! Bring back our Majambere! Bring back our people! Bring back our people! ino ndiripotize mu ngeri yanjawulo ya ssimu akavuyo kangi nnyo oluvannyuma lw'okuba nti wabaddewo okulwanagana awo mu mbeera misinde gye gitweyimiridde abadde asobola kudduka yabadde aluguddemu abadde asobola okudduka ye abadde asobola okubeera ng'akyakola ki ng'awona naye nga obudde bugendere zigenda mu ssaawa 11 mulamba tetunnatuuka tetunnaziika embeera ekyali eno tuli ekapeeka embeera eriwo tetunnaziika eryaddala nabako n'emmotoka kati zitandise okugenda tugamba embeera si nnungi n'akatono embeera ekyali nzibu nnyo so gwatulaba okutola ensi yonna owekitiibwa kikyayimiridde engeri gye tulipootinzeemu leero mbagambye yanjawulo nnyo misinde gye gitweyunye kabadde kavuyo keerere bivudde ku mwana NRM birimu aba NUP birimu okubanja abantu abaabula kwegamba bikyali bizibu poliisi ngirabyeekaawo nga kwegamba leero kisusse kyeka badiployinze batono ng'embeera bweti tebagirowoozezaako kaakati egenze neva mu control naye nga nkutegeeza nti misinde gye gikoze ki gye gitweyimiridde bulijjo tubategeeza nti wali amawulire tubeera ku mulundi guno mbadde nyina okujja mu keno mu space okutaasa obulamu
ale tusigale nga tubaweereza naye nga embeera ekyaliwo tulinze tulawoba okuziika kunatambula ku budde ki naye nga mbagamba tuyingira saa 11 omulambo tegunnatuuka speech zibadde zikyagenda mu maaso Pastor Louis Ruwongeya ayogedde embeera awo etandikidde okubeera ng'ekyuka awo abantu ne batandika okubeera nga ate ebbugumu lijja egamba awo kitandikidde okubeera nga kikyuka so yembeera Kendo Chams the man wuuyo Misinda abantu batandise okulula batandise okutambula batandise okugenda emmotoka zitandise okubeera nga zivaawo mu parking okuzika tekunnaggwa simanyi abantu baabo bonna balaba batambula butambuzi bonna baba abantu mbalaba batandise okuvaayo eri ate ewali okuziika buli omu ndowooza yeeyuna wuwe Misinde kati gyeyimirira abantu wana akavuyo kabadde kangi nnyo akyemanyi embeera ekkakkanyeemukko naye akavuyo kakyali kangi ebyaddala embeera etandise nzikakkamu naye gye tutuukidde eno ekintu kiyongeddemu bbugumu obadde obubaka bwa Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu naye babadde bakyabuteekateeka awo dijja abeere nga abuyisamu kuba embeera emusanze ali Boston ali mu US naye nga nkugamba wano niwe nnyimiridde wonna abaddewo mamotoka abantu babuze abantu badduse mbamba naye nga mbategeeza nti byonna tugenda kuba nti ambulance zitandise okuba nga ziyiwa mu kifo kino ambulance zitandise okubeera nga zijja poliisi ndowooza egenze kudiployingayokko balala embeera ddala baaba babuwulira ali ku Capital Music Misinde gye gitweyimirira ambulance mu kifo zituuse waliwo ndowooza abakoseddwa abafunye obukosefu mbeera yakwerinda baganda bange katusaasire essimu yange eno tusobole okubaweereza vidiyo endala nnyingi ekimala musooke mulabeko ekyo naye nga katulaba okuzikayo kubeerayo tugenda kwana nako tukubatuusa kene Capital Music nze lujja baganda bange kyakabi nnyo mwebale kugoberera nsonga zino Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abaziba tukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzije enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga yebatadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi tovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda giteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde
nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nalwekyo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound. Nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno, amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo. Nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetukolera tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno. Wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.